Akuludde olwo nga nkujjeeyo ate kibi nnyo nti amakya g'olunaku olwaleero era we bukeeredde nga confirmation ey'omukyala bamuyita Lady Grace naye nga bambi atuvudde ku maaso. Twalabye yabaddeko abakondowooza other artists waliwo asoose okupostinga vidiyo eyo yabaddeko abafunye accident. Kyalimpa ye n'aba nga yafuya okugulu kwabetense anti nze muyita Kyalimpa bannange alimpa lusuku lwa seminti bambi twongere okubateeramu essaala twadde tumanyi nti babaddusiza mu ddwaliro oba oliawo banaaba bulungi naye ne banne bonna abalala ababaddeko bafunye obuvune obw'amaanyi ddala wadde nga tolusi bw'ofuna banno nga bo bali wakiriko ogira n'ogamba oke wakiriko naye nga bonna bafunye obuvune obw'amaanyi ddala wabula kibi nnyo nti ate ono ye bamukonfaminze nti bambi akoze eki afudde. Twongere okubasabira bonna naye tusabira Lady Grace Mukama amulamuze kisa omwoyo gwe aguwumuze mirembe era bw'ate amuwumuze mirembe. Kale akkiriza nsooke nkangamu katono nnyo bwe nti ngenda kubanga nkomawo kikwasa ennaku bannange kikwasa ennaku abayimbi baffe okubanga bafuna ebizibu bwe bityo kankomewo katono nnyo tovaako.